ekirowoozo ekisiraamu kambadde nga nakyo ebbanga ddene emabega. Okay, nkulaba ofaanana omugenzi Kafeero. Ndi muganda we yennyini mu maama ne taata omusaayi gwennyini origin ezi. Atulira omugenzi Kafeero teyali musiraamu. Teyafuna chance eyo. Bambi teyafuna siga nti tumunenya nti oba ki naye omukisa teyakola ki teyagufuna naye nze nagufunye nensobola otola shahada. Otunuulira background yammwe sikiwa nti muyinza anyway oyinza gitubuulirako mulimu omuntu yenayina eyali omusiraamu. Nze background yange wemanjiraba temuli mu background. Mu family y'Abakafeero yonna gwosoose okusiramu. Nze nsoose abazadde oba abasigalawo abamu okulabika nti at least bakumaakuma abaana abaliwo bakiwulira batya ng'osazeewo okutola shahada. Obanga oli mugundi ng'oli mu ddiini eno ng'osazeewo ekintu tetukikola lwa bulungi lwa muntu tukikola lwa bulungi bwa Allah waffe. Ogenderera ku bantu atojja kusobola olw'ensonga tulina obudde bungi bwe tugenda okumala nga tuli mu maaso gaani ga Allah. Assalamu alaikum, amanya nedobozi nze Mentor wano ku Daawa TV Uganda. Tubeera n'ensonga oluusi ze tubaleetera okulabika nti ate tunyumya tulabe engeri gye tusobola okulabika nti ate tuzivunuka. Omukulu njagala otolere ku bantu salamu then tunyumyemuko ebigambo ebitonotono. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya go gwani? Amanya gange nze Abdurrahman Mugerwa. Emabega kaawo mbadde Joseph Mugerwa. Okay, nkulaba ofaanana omugenzi Kafeero. Ndi muganda we yennyini mu maama ne taata omusaayi gwennyini origin ezi. Atulira omugenzi Kafeero teyali musiraamu. Right now gwe tulaba oli musiraamu kijja kitya? Teyafuna chance eyo. Bambi teyafuna siga nti tumunenya nti oba ki naye omukisa teyakola ki teyagufuna naye nze nagufunye nensobola otola shahada. Era tetumuvunaana wabula tusaba Allah amusasire byamusobako kasita nze nagitudde. Okay, ekirowoozo ekisiraamu kawa kijjawa? Ekirowoozo ekisiraamu kambadde nga nakyo ebbanga ddene emabega naye nga sinatuukiriza ng'era olaba omwana agamba naye nina ofuuka dokita naye ng'akyalinga buli obwana obulengera obuto najja ng'akizimba mpola mpola n'asoma n'abeera muwanguzi. Kati nali nakyo nga nkiri nakyo nkirowooza. Kati lumu ndi mu byange embeera ya covid nga weekoze eki weebadde kyemba nfuna ebirowoozo ne ngamba wayi kankubire ku muganda wange ate mukwano gwange ennyo okusinziira tuwangadde bamuyita Lukman Segawa gwe mwali mumanyi nga Vincent Lukman. Erinnya lakyayagala eryo era oli muyita awulira bubi. Nkireta nga example okusobola okumanya gye nvudde bwe byatandika ne mukubirako naŋŋamba kyoliriddawo ne mugamba gye ndi mu kibuga gye nsula kuba nze nsula Ntebe naŋŋamba nze ndi Bombo ne mugamba Bombo okolayo ki naŋŋamba nsoma ne mugamba osomera university gy'osomera naŋŋamba nsoma ne mugamba nategeera wasiramuka nakimanyi nakuba nakulabanga ku bikutu naŋŋamba nafunye n'essomero nsoma obuyisiraamu soma eddiini kubanga eddiini y'obusiraamu olina kugisoma n'ogimanya n'okusobola okuwa information yabala ku Isiraamu tosobola kuwa ilimu nga tokoze eki nga tosomye. Ne mugamba tinga nange nkyagala kuba nali nkyagadde era nikuba nti nali nkyagadde n'omwana namuzaala mu covid ya mu gwokutaano nga sinnasiramuka nali muwadde erinnya lya Luuna. Kitegeeza nti olugendo nali nkoze eki etandiseeko neŋŋamba omwana oyo asooke yatambulire mu ddiini nga nange wenjija wendiba nnemeddwa wakiri yale n'atambula munange naŋŋamba jangu tusome ne mugamba kale kanjije saayimukirawo ndowooza kyantwalira nga weeks nga ssatu nensooka ate ngendako mu kyalo nsooka neneeresa bye nali nkola wagenda mu kyalo kwebuuza osooke weebuuze bakulu abaliyo oba just ninayo byentambuzaayo nengajjuka ate nga nali njagala kusoma kansooke ngende mu kyalo mbeeko byentereeza ate oluvannyuma nkole ki enkomewo era we nakomawo kati ekyantegeezaamu nasanga mukyala mulwadde ng'akomyewo banamalayo wiiki ng'alina obuzibu mu bbeere muno nensooka mujjanjaba noza nekintwalira about 2 weeks namunankubya naŋŋamba muganda wange jangu lwagira nenjiji tekikkiriza nti ngenda kujja tuka kawungeezi ne mukubira naŋŋamba kanjye ku piikingi nenyumira bwe nti mu kkubo najja mpiikinga
nenyingira omuzikiti awo nayingira omuzikiti nasanga mu director Sheka Yasin ne banyaniriza ne bantoza shahada nerinya ne bakola ki ne balimpa era kumache nnyo nitukera netusala sube kumacha oluntandika olugendo lwange kati kyoyagala okugamba omukulu Lukman Segawa y'omu ku bantu abakusikiriza okulabika nti osiramuka otyo omanye ekintu kyonna era ekintu kyonna ebaako omuntu era akiri emabega kuba ne Lukman alina yakola ki era mujja mulaba era ajja bambagamba kati nange Lukman gwe nakola ki oludde nalina feeling naye nga sinnafuna abikwasaganya kummatiza okusobola okukola ki okukiyingiramu biki ebyo Lukman bye wamulabirako nogamba at least Lukman engeri gyasiramuseemu bino ebintu nange nandi byetaaze kuba ye engeri gyakyuseemu waliwo ebintu ate byalese nze nyinza okuba mbikola nga biyinza okunviirako obubi nali sinnalaba bingi nnyo olw'ensonga nali kubanga twandibadde nti oba tusisinkana twali tetusinkana obudde obwo twali buli omu aliwo ki ali mu bintu bye buli omu ali wawe naye nze ekyansanyusa kuŋŋamba nti akola ki nti asoma weyaŋŋamba atasoma nangamba mune tosobola kumanya oba oyagala obuyisaamu kituufu obwagala naye tosobola buyiga bugenda munda nga tobusomye example tosobola genda kusomera okusomesa ng'oli musomesa n'osomesa abaana nga tewanagenda mu training nga tewagenda mu training ky'osomesa olina okijja n'okikola ki n'okisomesa ng'okimanyiiko wakiyiga ng'oli contented mu ekyo ky'ogenda okukola ki okusomesa whereby ng'oli trained mu ekyo kakati jjukira ojja buyingira osobole okuwa information y'abantu okole ki naye abantu bakubuuza engeri naye ng'obawa bifu olina okubisoma ebirala olina okufuna okuyiga ebatoola webafuna wuzu olina okuyiga webasaala sola ziri mmeka ranka ziri mmeka ozituukiriza otya y'ebintu byenkoze nga nkola ki nga ntandikiddeko era nkyali muyasanula n'akatandika butandise ne mu Qur'an ndaba bulabi nga bakola ki nga bagisoma naye ye yagenze yatandise neze nkyali muyasanula byonna obimanyi nkitegeeza nti ntandika buki ntandika lugendo era Sheikh agamba bugumiikiriza ye bugenda okukola ki okuwanguza lugendo. Okay, tutunulira nti oli omugenzi Kafeero yali Muganda kituufu nnyo tulaba nti otunulira background yammwe sikiwa nti muyinza anyway oyinza gitubuulirako mulimu omuntu yenayina eyali omusiraamu nze background yange wembanjiraba temuli mu background mu family y'aba Kafeero yonna gwosoose okusiramu abazadde oba abo abasigalawo abamu okulabika nti at least bakumaakuma abaana abaliwo bakiwulira batya ng'osazeewo okutola shahada awo obanga oli mugundi ng'oli mu ddiini eno ng'osazeewo ekintu tetukikola lwa bulungi lwa muntu tukikola lwa bulungi bwa ala waffe wogenderera ku bantu atojja kusobola olw'ensonga tulina obudde bungi bwe tugenda okumala nga tuli mu maaso gaani ga Allah kizibu nnyo genda kuba wano eno mu nsi ng'ogayita nti ogwo muti tulibikoola bijja ebigwa ne bikala n'otamanya n'ekyo kyakoze kikyakutte ate ng'obudde emyaka n'emyaka bye tugenda omumala maaso g'omutonzi buki bungi kate dderafu towuliriza bintu by'abantu kaabe nga nnyo kakuzaala era tonyooma muzadde naye osobola omunnyonnyola kati omuntu webbali waba tawuliriza omulekerayo tovuma naye omulekerayo gwe nolina okola kyolina okukola kisigeza tebafunamu yadde kutya nti omwana waffe asiramusa ebiki omanye ekireeta obuzibu nti omuntu ng'olina omutima omubi naye nga tolina mutima mubi tolina kyomukoze gwosiramuse bibyo ngaawo okutte kati binti tubadde nga mu bintu bingi nnyo mikwano egitali misiraamu biki naye kati era tekingana bamiitinga netwogera netuseka n'omusanga akutte n'ekyokunyaffe kyetutakkirizibwa eno muga tewali tabu naye tunyumye naye wooli yagala kusinziirako omanye obusiraamu bino bikolwa kuba ne obumwagaza nga tolina bikolwa gwowe mbuta abawala ku kyalo nobaleka eyo gwokola kino ne kino gwosasamaza abantu gwoyo otambula aleekaana bikolwa byo ebikolwa buki obusiraamu kati oli wakyagala nalaba n'embeera ze ngeri zikyuseemu naye kwasinziira nagamba mubutuufu kirabika nange kankole ki so n'omubuulira n'omuwa ddaawa ng'oli kutuukwe naye nga n'ebikolwa awo naawe bifu tosobola mumatiza nti obusiraamu buki obusiraamu bulungi obusiraamu bikolwa obusiraamu bikola gwe byolina ebirungi yebirambika ekyo kyoli edini y'obusiraamu bulungi obukirimu then omulala ne yeegomba nti
mutufu obusiraamu bulungi olaba mugero yali akola bwati kubanga govaawo ne bakugeya era woba okola bifu ne bagamba kale oyo yatawaanira ki kuswaza eddiini y'abanne omulaba embeera ze naye buli wookyusa bwoti oba olina okuba omuntu omukkakkamu kuba kati example bingi nze bingi byenze neegombayo abawala b'abasiraamu n'okulaba akakonguvule guba mukisa ennyambala yaabwe omuwala ng'onoonya munoonya kati esifesi ne bazibikka nobanga tolina nawe osikiriza okukutunulira muntu talina nawe akwesattaza naye n'otunulira omuntu n'atambula nga n'empale y'omuntu osobola okugirengera kati nyambala yaabwe ebikolwa ate abasiraamu kyembazuddemu ekigo omusiraamu gundi ewa Faruku ekigo n'owomulala ekyo ekintu kinyi nali nkola ku mwami Sebbaale kuba naye yangambako basomera eno Bombo nangamba statement eyo yennyini ekigo omusiraamu kiba kigudde wa musiraamu yenna kati olaba ekyatuguddeko omanye ekyabadde awo jjo omanye amasimu agakubibwa ate nga bakyajja era nga naawe ofuna bulungi nga naawe era mubadde awo ne mukola ki ne mujja badde mbiterako ebyo bali abala amadini amalala gatera bansonyi boogerako batera kubikola ku muntu nga w'amaanyi nnyo wattutumu nnyo ng'omuntu ng'afunye obuzibu naye nga si w'amaanyi nnyo era ofuna obuzibu ne bakulekerera eyo naye omusiraamu taliiko nti ono muganda wange mwavu oba mugagga oba kiki omusiraamu ffenna we tufuuka abasiraamu ffenna oba muganda wange tali mu ngatto oba yambala saati emu empale emu ffenna tubeera omuntu ki tubeera omuntu omu kati nojja oyiga ebintu bingi kati nze nali simanyi nti obusiraamu nga tugenze nga mu Allah tujuludde waliyo eyo kye bayita kabuli kubanze nali njiyita ntaana awo wenyini nga tetunaba kweyongera soko omanyi bano abantu abatulaba oluusi waliwo ekifaananyi kye bali kulabira waliwo abakatujoininga kati mbadde nsaba oddemu babuulire amannya go ge baali bakuyita mu kusooka then otubuulire amannya go ge weeyita kati ng'omaze osiramuka amannya gange amatuufu nze Abdurahmani Mugerwa kangambe kantandike nga natandikanga omukunja Abdurahmani Mugerwa eruli natandikanga omukunja Joseph Mugerwa muto wa Paul Kafeero kati tuddeyo wali obusiraamu waliwo engeri busomesa ku kabuli kyobaddeko kyobaddokizako okunyonyola nti waliwo ebintu byenjize bingi era byembeerawo nendowoozaako nemba neebase nti kabuli wooba ogenze oyanirizibwa era omulimu gwe wakola ku nsi omulungi yegukuyamba engeri gy'ogenda obeeramu mu kabuli oba yegugenda okukubonyaabonya ekyo buli wendowooza neŋŋamba kuba jjukira eri tokyadde y'emyaka gye gy'olubeerera kati nti bw'oba otuuseeyo mirimu ki gye wakola ku nsi kale mulova wamalako kati ndi 39 tiwamalako emyaka oba nantwalira wano oba nawe 5 nantwala naye nga ate jjukira eri gy'ogenda okumala n'emyaka ogwera 10 bbiri naye ng'oli mu bibonerezo kati kyandibadde kisanyusa nnyo gyeri gy'ogenda owangala ebbanga lyonna wandibadde eriyo ng'oliyo mu kwesiima erinnya lye wafuna erya Abdurahman ki ekyakusikiriza okulabika nti mumanya gonna ag'eddiini wajjamu eryo erinnya nalironda baaligira naye sinaligenda nnyo kiwanvu kakati baali nsomesa ne baŋŋamba nti oba ekisa Lukumani ayinza ajja kuntereezaamu akawo Lukumani ebyo biramu ayina ensonga lwaki erinnya eryo yalifuna ekisa ekibuna kati we nawulira mwaka ekisa ekibuna wonna neŋŋamba akantwale lino kuba bagampa naŋŋamba lino litutegeeza kino lino litegeeza kino kino litegeeza kino neŋŋamba era nagamba Abdurahmani nga gwa liwanvu kwaze nali njagala awo naŋŋamba kati we nawuliramu ekisa neŋŋamba kangende na kino kati yekinjagaza erinnya lyange era mpulira ndikola ki ndyaga nga n'okusooka limbonyaabonya okwogera ali nsumbuwa naŋŋamba gwe tofaayo kati ate nze nasomako nemanga nti buli wookola buli wotoyagala kukuba mbogo naddala mu luzungu tosobola kuyiga luki luzungu era nagenda nkola practice
nkola practice okutuusa wenakola ki wenali yiga erinnya lyange era ndyagala tunoera nti oluusi amadiini gano ge tubeeramu twekanga tuwangadde n'abantu bangi ab'enjawulo okugeza nga bakyala baffe gwe ozuuka otya ku makya okutegeeza omukyala oluusi gwe mubadde mukeera naye okugenda okusaba mu kyaki n'omugamba bebi oba hanisi ngezisaako okulabika nti nkyusiza eddiini lye mbaddemu kati ngeze mu busiraamu reaction ye yali ete naye nga nkubulire nti I was born lucky ngendeko mu luzungu nti omuntu wazaalibwa ng'olina omukisa how oba why nti omukyala gwe nina musiraamu lwete kitegeeza ali asaba busabi naye ng'alina obuzibu nange nzinga nina ebyenkola bitakola ki bitamusanyusa ate bisijja kwogera naye ng'asaba nangamba naye otherwise gy'olumu omusajja onaamukyusa kijja kunyama naye ng'ate nze kyasaba nze singa okukola ki nze singa okyaga era nga nkimanyi nti lulikola ki luliba olwo kankati mu kujja mu biseera bya covid awo tebyali byangu mwefunire ekigezo ate era omutima gwange guwangulira obuyisiraamu nti mwe nafuna nali ntegeseewo akasente kange nga nina omukazi omukyalo yali lubuto kati yali lubuto nengamba kati covid yatuggala nga nina akasente kumpale nga woneteekateekere ng'omuntu w'obuvunaanyizibwa nti munno omulaba tekikuguddeeko obugwi nti badde accident era olina omwetegekera kakati covid najjatuyingiramu in fact nga sente tezimala naye tuba tukoze emikwano era nga tulina emikwano omuntu gwe nakubira omugamba nti omanyi nti era ng'amumanyi nemugamba munno nessaawa etuuse naye sente zikoze eki zange njukira emmotoka tebazikiriza kutambula twalina n'emmotoka nga tekkirizibwa ebbaluwa olina kugenda wala disi abamu bazaalira n'eyo abamu baafa abamu bagenda mu bukiriniki mwebazaaya ne bafiira eyo nga olina okuba nti olina omukisa olina okuba ng'olina omukisa gw'amaanyi nnyo nga ala amaaso gagakutunuuliza naye nga kisinziira munange nga nenkubira omwami omusimu sijja kumwogera yali musiraamu najja nnyamba nabiteekamu n'empaka gamba ekijja kijje n'ateekamu ne sente ze nnyingi omukyala n'azaala okumanya ebintu bye tebyali byangu kuba n'omwana ofuluma bamuteekaku oxygen kitegeeza nti yali akooye oluvannyuma n'akola ki n'atereera kati omwami oyo omukyala n'aŋŋamba naye omwana ono waki tetumuwa linnya lyaki lya buyisiraamu olw'ensonga omwami atuyambye muki musiraamu nemugamba ati waliwo obuzibu oyo omwana ki omwami era y'omu yakola n'atushopingira n'obugoye nga omanyi shopping ey'omwana omuto n'agireeta n'obusente obwasookera yakola ki yabutuuka tenajjanjagaza kati omukyalo wange era ne mu kusoma kuno yasinga nekiteekamu ki kumanya musanyufu era n'akaseera kano akazibu nnyo ke tubaddemu olaba nga era nabadde nga nina obuzibu mu mutima nina obuzibu obubaddewo obutonotono muganda wange Lukumani yabumanyi naye nemugera nga tuli omukomera nga nemulugunya neŋŋamba nti bannange taata enkwirira mama luno oyo naye nga Lukumani aŋŋamba kuba Mukumani alina limaani yatuula mu mutima yatuula nnyo mu mutima era omulaba ali siriasi nnyo naŋŋamba guma nze nava ku mbeera gye twalimu mu kkomera naye neŋŋuma nga neraliikira baawaka ate nga n'abaawaka beeraliikirira ffe embeera gye tukola ki gye tulimu naye ate wenavuddeyo era nga amasinnagendayo nteekateeka kugendayo kuba tukyali ku ssomero kulaba abaana abatannadda bazze batya nakuba nti nga mmwe tukyayaniriza abagenyi n'oluvannyuma asooke ndyoke ŋŋendeko ewali maama Aluna naye mugumu nnyo netwogera ku ssimu musanyufu nnyo naye nga nalina obuzibuzi bwe nali mmulekedde bwewaawo tebunnaggwawo naye nga kiraga nti bujja kuggwa kasa wakoze eki wakomyewo akati awo ne biŋŋumya nti omukazi olwedde yali musiraamu kati okuba omusiraamu kizibu nakyo kizibu mu ggwanga oba kizibu okuba nti oli musiraamu si kizibu naye bantu bannaffe bakifuula ekizibu bakifuula batya teri kizibu nga kintu kiva wa Allah anti waliwo embeera ey'okugamba abasiraamu be bakyasinza okukwatira mu misango kati naawe kati gwe ndaba okyali musiraamu mupya oyinza okutya oba oluusi engeri gye wakubuyingira n'okola ki n'ogamba waayo simanyi engeri ebizibu bino bye bakwata abasiraamu waaye kambite
kikuyisa kiteke akatono kensomyeko akatono ngambye nkyali bebi mu busiraamu ntandika butandisi n'akatono kensomyeko bagamba ne baswaba abasooka ababaka mu myaka gye tutamanyi bye bayitamu n'oya nti abamu babateekanga mu biwonvu n'alyanga emmere gyali alya bikoola bya miti n'abeerayo kati n'omanya nti ekintu kyakola ki kyava dda up to now nti bwalwanyisibwa kubanga lwaki bulwanyisibwa bamanyi eddiini entuufu omutonzi mwakkiriza gyatunuulidde okutuuka ewa Allah eddiini eno gyolina okukola ki okufollowinga gyolina okugoberera kakati naye banga byava dda ate ne baŋŋamba era kyenategedde ne baŋŋamba kabe basirikale nga bakyogera nti kati wano wotenguyirwa n'olaga nti sijja kusobola oba nja kusobola ddiini gye wayingidde nti erimu ebigezo yebyo ebigezo ebimu byolina okukola ki byolina oyitamu kati nendaba nensa sinnamanya mpeera ze nafunye naye ndabanga nti ekigezo ekyo yakoze eki eyakiyise kuba naye nga kyenabadde nsaba nga gyendi nti waawo okindeetedde kigezo naye mbala mbadde nsaba nkiveemu nga siyise mu bulumi obw'enjawulo era bwe kyabadde sibawaayiriza nti baatutwala kale mu bukambwe obuzibu ennyo naye tewali bubumu bwe bakoze eki bwe batutuusizzaako kale bo batume n'okusinza information gye baabawa nga tukola ki nga bajja tukima baabawa information yembi nga balina okuba abakambwe naye ate oluvannyuma bwe baazuula ekituufu ne bakuulinga nga n'okusaga tusaaga nabo era nga nabo bagamba ezo mpalana zammwe kati kyolina omumanya nti ebyo bibaawo ate ng'empalana weeri mu musiraamu ng'ate tekolebwa nti ekolebwa mu bantu balala nti bamalayika batumibwa Allah bantu bannaffe. Okay, tutunulira nti naye wali muyimbi siba kiri embeera y'okulabika nti Muganda omugenzi yagenda okugenda ng'oluusi ayina ennyimba ze yali alese siba kiri ebintu waliwo abantu abaddamu ennyimba z'abantu kati gwenga gye wasiramu osobola okuvaayo n'olwanirira eddembe ly'ennyimba za Muganda omugenzi balemeziddamu kakati mweyo ensonga nkyana iri mu gye nina okusooka okuyiga okusoma kweyo ensonga ekintu ky'obuyisiraamu ekikwata buli kye naawuliranga nti oba kino bakigaana oba kino kimala kukifunayiko yirimu nga okuva mu basheeka ne mmanya nkitegedde ntya ddala kiri kitya ne nange netandika okukizimba sizimba kintu kye sinnakola ki sekinnasoma. Okay, dayina ekirala abantu abasinga bagamba nti abasiraamu muvumirira nnyo abantu abatali basiraamu nosanga omuntu atali musiraamu n'ogamba we mukafiiri lwaki kibi okolagana n'omuntu atali musiraamu abantu abasiraamu ye bantu abakolaganika nabo olw'ensonga nti omusiraamu buli muntu amutwalanga muganda we naye kuba nti lwaki olusi kyawula nti kati ebikola bya ddiini ziri ekisiraamu naye toga nti abaamuvumu baamugira nti waliwo ebyo twawulamu ebitonotono naye olwo nti ziba ddiini ziba zaki naye nga abatamujerege oba tamuvuma takola ki naye ebikolwa bya ddiini ebyo bikola ki kati nze waliwo ebintu ebimu ebigenda otwawula naye nga siga nti mbamba vuddemu nti sikyagenda oba nti wa Richard gwe bayita Richard oba Tom mba ngendayo ne mukyalira era ne mulaba naye nga ebikolwa ebyange biba biki biba birala kati ayanze okuba nga akyalina ebikolwa biri byabakozesa n'ateeze bibakola ki biba bitwayawukanako olw'ensonga kati ayinza okuba ng'akozesa omwenge ate nga nze sikola ki simuganda kunywa mwenge gwe ye oluvannyuma asobola ozuula kati walaba ebikolwa ebyange kwajja osinziira agambe mutuufu omwenge. Okay, okyali ku Daawa TV Uganda ne Medimenta tugezaako okulabika nti twogera ku bintu ebisobola okuyamba eggwanga Uganda n'okulabika nti ate tukumagana nga tuli wamu nga fenna tuli ba Luganda teri muntu asukulumye ku munne okujjako okulabika nti tulina okutwala Oluganda. Mukyali ku Daawa TV Uganda mbebaza. Okay, amanya nedobozi nze Medimenta wano ku Daawa TV Uganda ndina omukulu muto wa omugenzi Paul Kafeero naye ekirungi yalaba eddiini ly'obuyisiraamu nga eddiini etuufu era bw'ati yatola shahadu n'asobola okulabika nti ate bambi asiramuka wenjogera saawa zino bali mu kusoma eddiini okulabika nti nalyo at least bali ku bulungi n'okulabika nti bye bakola byonna bibeera ku point. Omwami ono agezezzaako okulabika nti naye ng'omuntu yeeyigiriza bingi byayiseemu naye obuvumu bwaliko ajja kusigala ku ddiini lye kuba teri abakaka kusiramuka wabula abasalawo obusazi nga bo abantu oluvannyuma lw'okulaba ekyo ekituufu gwe nkyali naye kakati waliwo ekibuuzo kye njagala okubuuza naliko ne omukulu Lukman
n'agamba nti ye okuyimba akutadde enyimba azijjeyo ku YouTube buli kugundi yonna kati gwe ekyo kintu okyogerako otya kubanga naawe oli muyimbi nagambye waliwo ekintu kye sinafuna muyirimu ekyo sikiddamu kamala okisoma okay tutunulira nti musiiba ku ssomero musula ku ssomero okulabirirwa endabirira y'ewaka eyimiridde etya tusiiba ku ssomero tusula ku ssomero boti wogambye ku ssomero okwo tuliko ngero omwezi wakolaki wabeera mirimu egirabira waka waffe ate era tugenda ne tukola biri ne tukola ate ne tukola ki ne tukoma okay mukyali ku Daawa TV Uganda kati ekibuuzo waliwo ekibuuzo kye mbadde njagala okubuuza mwava gye mwava ewammwe na ku ssomero okulabika nti at least mubeerako engeri gye musobola okuyigamu eddiini ku ssomero kuno musiibayo musulayo ye mba musiibayo oba musulayo engeri gye mulabirira mu famire zammwe erabirirwa etya kuba ndaba muyinza okuba musiiba ku ssomero nga gye musula webale kibuuza era bangi bakibuuza oba simanyi wakitegedde otya akati era mu mbeera y'ensi yonna nti omuntu obaawo ne business obutonotono bwewaseetinga omuntu mwasobola okubeezaawo abantu abamu balina amaduuka obuduukaduuka abamu balina business buyita makubo Allah gakkiriza amalungi gyebuli abamu business obwenjawulo ate era ku ssomero obeerawo n'osoma ngera olaba university omuntu agenda n'addukanya byaddukanya n'akoma n'amalayo ennaku n'amalayo wiiki n'akomawo nandi kati ndese bitambula bulungi kati tulina mu kibuga ne mu kyalo noga kati wemba mu kikwemba kamalayo wiiki n'ama nga siriwo mbereko mu kibuga ennaku ezi nnyo basatu nene ngende mu kyalo dabe n'ennimiro zikola ki zitambula zitya ate n'okomawo ng'omutima mukakkamu era n'osoma wedda mpulira Sheikh wano omukuba abasomesa akuba simu ennimiro zange tulwa kitaabi ki kati waliwo ng'omulala eyawadda wa Lukman eyamuleeta mu ddiini omukulu bamuyita ali ajja kwogera ku gyoli alina amaduuka ag'enjawulo omusajja yetengeredde kati kiba ekyo tekirumya na muntu mutwe gye kitambuza kati ate yo ku ssomero kyekola kyokka olw'ensonga mwe abasiraamu mwennyini mwe muleeta buli kimu abasiraamu bennyini era bate tubeerako awo emmere yabuze kati ate amazzi gennyini gava mu ttaka n'ekyalo kisena olw'ensonga nti abasiraamu bennyini ye baateekamu ssente amazzi ago gabula ki n'ekyalo kisena baali bagula obuguzi kinomala kya 5 kati basena busenyi basiiba basena babulusula nga basena naye nga basinga abusiraamu yebubawa ekirala nti abalala ne baleeta omuntu n'afumba emmere n'agireeta bwe bityo nga omanyi nti ku ssomero kyo ate kyo kiivu nnyo nti abantu balumirwa nganaga nti abasiraamu ba Luganda ye omusiraamu wamanya nti ddala oli mu kkubo lya Allah tolimba afaayo nnyo oli omuntu wakubuuza nti okuwaayo ne woba tolina nnyo kibi si kibi okuwaayo guba mutima Allah gwe yakuteekamu tukuba buli wokola n'oyamba omuddu wa Allah ne Allah akwongera empeera kuba tosobola kulaba musajja ng'ali awaddaga talina kyakulya kyokka gwe olina ebintu bingi engo ebintu olina bingi naye n'otamuwaako buli w'omuwa y'empeera gy'ofuna okuwaayo si kibi wabula oba oyita mu kkubo lya Allah lyeyatugamba oba lyeyatulagira yatukubiriza okulabirira abaddu be n'abazaana be otuula awo biki byoweegomba at least nogamba kana akaseera kemala kuno kana akaseera kengenda omala nga ndi wano ku ssomero byebino ebintu ebimu byenjagala nveewo nga mbitegedde obulungi kyomutunzi zakitayo ambition awo kirungi nnyo nti nabadde mu kkomere gye nabadde era nalumba Sheeka ne mugamba nashampa mpe ebbanga looza bbanga kikuba njagala kuba imaamu njagala kubeera imaamu kubeera Sheeka abeera mu muzikiti masikiti n'akola ki n'asaalisa abantu n'akwata Quran n'agira n'amaliriza ensonga z'abasiraamu hadith n'abala nti anannyonnyola byonna ebyaliwo edda mu babaka kati era namugambye naye ebbanga eryo linammala nagamba naye terikumaze kuba onoonya irimu olina okwongerako paka wonookola ki ove wano nga kyo information gyolina mu busiraamu osobola giwo n'omulala n'omumatiza nga kyomuwadde kyekituufu wabula si mu bulimba buli bwotaagumiikirize ku kijjaano kintu kituufu nekyonogenda ebbali ojja kuwaayo kituufu
nze ebbanga lyembala tosobola libala naye kuba era kikanga kisinziira ku mutwe gwo na bunyiikivu bw'okoze eki bw'oteeke ng'erwo abo abaana babeera nga basoma biri ebira ku university n'abeerayo emyaka 3 n'avuddeyo ng'agudde ate omulala n'amala emyaka 3 n'avayo ng'ali mu first grade high class entuufu n'akola emirimu emirala nga bunyiikivu bw'onooteekayo obukkakkamu obunyiikivu mugenda okujja kyono okungula wano gabayita makungula kyono ogenda makungula ago ogenda otwalira abalala kuba teri atakimanyi nti kati nsoma. Okay, oyina ekirooto ekiddayoko ebukunja okusiramulako abalala? Ekyo kyo ngenda kikola nnyo naye ngenda kikola nnyo ngenda nakitandika nga akyasoma kasana nasoma nensoma nera kati oite abamu ku batabanyi bo ate abo ngenda bayitira ddala olw'ensonga nti nja kuba ebikolwa byange byennyini kwe bagenda otandikira agambe nti taata mu factory yeki kyeyakola kyekituufu kati bana abantu abujogenda ng'osoma n'ebikolwa bingana nti obusiraamu bikolwa nabana abalala kwe bagenda nga nti tosobola kubanga oli musajja gw'olina emize emibi ku kyalo gw'okwata baka abasajja gw'otambula oli ebikajjo mu kkubo n'osigana abantu ne beegomba obusiraamu bwo ebikolwa byo embeera zo gw'abasajja abalwanira mu mabaala n'osigala ng'ogamba omuntu nti siramuka bikolwa byo byennyini bwe biti yebikuzi era ebiwugula omulala ebimukyusa gamba mutuufu ekituufu kyekyo omuntu n'akyuka nagamba naye wakikola otya nga tomukase namukaka nakkiriza naye nasiramuka oba yayinza okulemwa nagamba naye abaana bange banze kiganyira bangi tubasanga nze sikyakisobola naye abaana bange kabayitire omwo era abaana abali awo abasoma gumanya abasinga bakamala bakiyita batya mu Isiraamu okutayirira bakamali bajja bakatuliki naye abazadde baabwe bakatuliki era abamu balese abaana awo bajja kugerako gyoli bamuyita shekahali ng'abajja eyo naye abaana basiraamu essomero lyaba essomero lyabamulekwa naye nga basiraamu bwekito kiri kati ajja kadairetingawo. Okay, mukyali ku Daawa TV Uganda, nkyali n'omukulu ono tugenda kulabika nti tumaliriza ate mu mbeera emu oba endala. So wano wenyini nga tumaliriza njagala obeereko n'obugambo obutonotono bwe tusobola okuwaayo abasiraamu abatulaba n'abo abantu abatali basiraamu kubatukkiriza nti Daawa TV buli muntu wagiraba. Otyo nga mmaliriza nsooka okwebaliza ddala Daawa TV twala obudde ne mujja nga sineebaza mulala yenna nsooka okubeebaza ne mujja kitegeeza nti mutulumirira era mutuzuddemu omulamwa ddala kyetuliko ddala tunoonya eri mutuli siriyasi era tubasaba tujja kutambulanga nammwe kati tutuuse wano ate mpaka we tulituuka nti kati tuli ku nkomerero neneebaza abantu abaafuddeyo. Akataleke kakano waliwo incident eyabaddeyo wawulidde otya yonna gye wabadde nga bagezaako okulabika nti babika omu ku munno gwewangadde naye akaseera akatali kawanvu kwegamba saatidde nga bamubika kuba nabadde naye twabadde naye mu kkomera twabadde naye nkijja twabadde naye bakiŋŋambi abasirikale we bazze ne bagamba segaba bakubise segaba bakoze eki kyawulisa badde senga nabadde mugundi mu kifo kirala nga naye ali mu kirala naalitidde badde puzzled era naali badde scared neŋŋamba mbutuufu alabika afudde naye wano bakiŋŋamba era abasirikale bapapanga nga buli ekifo ebweru bakikola ki bakitugamba naye batugwebaga nti segaba bannange kiri ebweru bakubise nga nabo beewuunya naye saatya kuba nali nkola ki nali mulabako naye senga baali bamusibidde walala naalitidde era ekyo tekyannewuunyisa. Okay, malirizayo n'okwebaza ku bantu abakubeereddewo abagezezzaako okulabika nti byokola artist obiyiga nga ate obiyigira ku musingi gw'eddiini y'Obuyisiraamu. Neebaza nnyo abantu bonna abali mu ddiini y'Obuyisiraamu basheeka bayimaamu ba ajati bonna abaliwo ku ffe abatubeererawo neneebaza abantu bonna
ab'enjawulo kuba omwagudde abantu bonna ab'ebika ab'enjawulo si basiraamu bokka abaatubeereddewo kubanga tuva mu ki nga tuva munda abo baakoze nnyo kati waliwo ate abaakoze nnyo nga Salim Bosa oyakoze nnyo Saniya Kigozi yete Saniya Kigozi baakoze nnyo ne mbamu mulaba muyita Asimwe Muhammadi sema RC2 mbamu mulaba muyita ani Juma abo baakoze nnyo abantu ab'enjawulo baakoze nnyo kulaba nga tukola ki nga tuva mu kino kyo tekyakize kuba dini endala yandikambye bonna benyigiddemu okulaba nti tukola ki tuva mu kkomera era bwe twakomyewo bambi ne batwaniriza mu ssanyu era nsaba Allah abampeere kye basinga okwetaaga ennyo ku duniya kuno era abasonyiwe byonna suubira okuba nti byabonerezebwa mu kabuli zaabwe. Tweyanziza wano ku Daawa TV oli ne Medimenta tutunuulira ngeri ki abantu bano be tuyita baserebu abamu bogerera mbu asiramuse lwa ssente, asiramuse ayagala kufuna bakyala bangi, asiramuse naye tagenda kulwayo akaseera akawamu. Twakiraba ku omukulu Lukman Segawa bamugamba mbu asiramuse naye ayinza n'obutamalayo mwezi ayina ekigendererwa kye mbu azanya nnyo obukodyo. Naye wetwogerera essaawa zino omwami akyaliyo mu ddiini lye era alisomera ddala era tusabe busayi Mukama okulabika nti amuteeramu obwangu. Bw'oba tonaba ku miitinga muntu yenna tusobola kumusalira musango wabula musiikane osobola okulabika nti obaako n'ebigambo ebimu ate byosobola okwogerako naye. Olunaku olwaleero mbadde Medimenta wano ku Daawa TV Uganda tujja kusinkana olunaku olundi nga Omukama Katonda